mbadde nkusaba weesonyiwe vidiyo eno ng'oyinamu kwatya attack oyinamu ku insulin simanyi ovaako ogw'ensimbu weesonyiwe eno vidiyo muliro sponsored by Sheebah Olaxes and Spicy Gadgets. Velox at it yet again. It's really alone. Stay tuned. Tovao. Tusookere ddala tugende ku principle. Omuntu waba afiiriddwa maama we aba anyolwa ayita abantu abazze omuziikirako bamugumye naye bw'ojja ku mukolo gwa buli muntu afudde n'ogufuula akadaala k'obufuzi kubanga oyagala osatisfyinga igoyo osituke mu bantu abakaaba simanyi njogera nammwe nga pulezidenti ne bakuba enduulu celebrity panjanduramu kati wabalabye b'ofuga babeera ku nnyimbe tebalibeerako mu conference toyinza basanga wali organized oyina sanga bakaaba ng'abantu bali mu nnaku n'osituka olwo noweerayiza obwa pulezidenti bobusobera naawe nno bulabikira ku ntaana wokana ku bafu oyina okuba pulezidenti abeera ne zisamiti n'abakulembeze b'ensi endala oyina okugenda mu zisamiti ez'enjawulo n'oyiyiza b'okulembera naye ssebo obalinda kubuugibwa ku ntaana no njogera nga poliisi teri kisesa mu nsi kweyita kyotali kweyita kyotali kintu kisesanyera balamu yakozaali kubanga ye balamu amanye emitendera gya pulezidenti abeera ne pulezidenti kati bonna abaakubye enduulu bambi tebalaba ku pulezidenti balowooza njogera nammwe njogera nga pulezidenti omulonde ate pulezidenti omulonde abeera n'opposition leader ono omwana kyeyava yasoma mu masomero 16 mu primary one primary school he attended 16 schools tosobola ku attendinga those schools n'oba ne reasoning capacity bwetyo nti ndi pulezidenti naye ate nkya ngenda meetinga leader of opposition ate oli president ate leader of opposition kama oli president ate ng'olina ne leader of opposition madness naye mulekerawo ogenda ku bantu abafiiriddwa ne mubabalamu amaanyi omuntu azze kuwulira bigambo ku maama waafudde ne baleeta ebiboozibozi ebibalemu okuteesa ne mu paaliyamenti n'okuteekerateekera abantu nga bamaze obbawo obukulembeze ne babeerawo nga we bawulidde afudde we badduka we bawulidde afudde we badduka n'olw'ensonga eyo pulinsipo abaana oyongedde obbamalamu amaanyi ikyuli si kyalina sayidi nkubuulira nga we kiri muhoozi kati akusinga tokabilite ne bwogenda mu bantu era buli yakola economics kavuyo weti kati bweri kanjikubire wa kavuyo weti weri yagenda weti negenda weti kati kavuyo eri weti this is covid time covid kati we tutukidde wano kavuya nupu eri weti yayambuka nekirya eringe bweti kati eri bweti mu economics kyetuyita kavu yammwe eri bweti yes oyina okuzzaamu abaana amaanyi ng'okola ebintu ebikujjamu nga gwe baali balinamu essuubi toyinza kuba muntu atendinga nnyimbe nga ku nnyimbe kwe weerayiriza nti simanyi pulezidenti okola mu bafu oli pulezidenti wa ggwanika oliziika abantu oli bamalayo ddi oyiyiza ddi abantu bo oli waawulidde afudde nadduka tannamala lumbe lwasiya ng'eno abamukira ku bano pulinsipo weetereeze omazeemu abajaasi b'amaanyi baana bo bangi nnyo basaze eddiro bagenda wa muhoozi every single day ate tugenda bajja wa muhoozi tubazze wa muzeeyi anti muzeeyi tava ku main kaguta wali ebirala tabimanyi yamanya abazzukulu be weebali so n'olw'ensonga eyo pulinsipo wa nuupu omazeemu abaana amaanyi kuba naawe ensonga z'abakadaama nazo zikwatako naye osirise bekiye wagwan principal why are you so quiet
tuvuddewo mu nsi obeera n'emikwano egikwesibako. Omuntu ayinza okukwesibako n'olowooza mukwano gwo, naye otegeera otya nti omuntu si mukwano gwo ng'ofunye ekizibu oba ng'oli mu buzibu? Omuntu oyo n'omulaba ng'ate yeekulubeesa n'aba akuleeseeko obuzibu. Ekyo kireetera ddala obusungu, n'otegeera ne businga ne kuyakkolako obuzibu. Butya Spice ng'atuuka afuna obutakkaanya ne dansa. Dansa oyo wa Bafana, naye wadde dansa wa Bafana yayogera ya complaininga ne biggwa. Naye waliwo omuntu ajja nga tabadde na mu pikica naye n'atandika okukola obuntu nga bukumalako mirembe, n'atandika okutijja ne gwe wayombye naye nga bulijjo tatijja naye abadde yamuvaako n'amutwala beezinye lwalinayo sho akubisa psychology mbuye. Kati otegeere position kwali njagala mwenna muddemu. Olunaku Spice lwe yafuna ebizibu ne dansa era ne bamukwata, feminist teyapostinga wabula bukeera enkya apostinga ka vidiyo nga beezinya nga pretendinga nti mbadde simanyi ngamba looja mugalooja. Ebintu bino nabikubalira wagaana. Spice lwe yakola pate n'oyita Sheebah lwe watta geemu y'omwana n'agamba tomuyita n'omuyita ng'ate Katikkiro waali n'enkuga music is competition yeri healthy. Ebyo byas my sister Karungi pretense. This is a hard game. Weetaaga competition at best. Era nze nasanyukidde nnyo ba Sheebaholics ne ba Spice gadgets. Music azeemu vibrance. Naye ebintu byatwegatte bisuula music. Kati ennyimba kazifulume. Ama Spice gadget kirira mu studio. Bali abalala nti alina okugenda ewaagana gadduke. Agana ga muyizi oluyimba awo. Oyina studio kirira wansi omukube engoma. Weetyo Kamiro ne Bobi we bawamba bannaabwe ne Bebe Cool. Kati ekyo tukizzeemu kuba music alakinga vibrance. Simanyi twegatte. Let's unite. Unite for what? Twajja kola set, why should we unite? Spice ne mugamba ogenda otya kuseya Sheebah ne weezinisa ne manyino jjamu engatto simanyi my sister wo waawa akajaja akakulinga yali akutaddeko n'ekivulu wano ne bapretendinga simanyi wikeya bakulimba ate abakazi they cannot. Irene Namubiru yesonyiwa ne Juliana naye ddi w'obalaba banywa caayi ddi bamala ne beef emyaka 15 beesonyiwa we beesanga booga naye ddi w'obalaba nga bakiirinze ddi. Abakazi okiiringa igo ziba zibaweddeko ne be bagoba biba biweddeyo nga woolaba bano b'obsession bakadde abo they meet. Nalabye oli Brenda nga bamiitinze nga yakaddi oyo yalina olugezigezi yakaddiwa yenna yeegwamu ti abo they can meet. Era ni Lukomandi Leila Kayondo they can meet kubanga bye bagoba byaggwayo basharinga abasajja ne bekola ki ne banywa sigala ne banywa enjaga ne byaggwayo. Kati awo they can reconcile nga woolaba ba obsession abo you will reconcile but you cannot ne mukolagana nga kali ekyagenda mu maaso mukolagana ki eki. Era simanyi my sister wo kati go and followings what you say. Yes, and follow that person. Nange ichuli kwani following yao. Nayombye n'omuntu kumacha. Ng'olweggulo nkulaba opepeya naye. Kwolo kwegamba olweggulo olwemufunya olupepeya. Bulijjo nga tamuzinira yamuvaako dda. Mu dansa abeererwa Bafana. Mwakoledde liita dansolo erinnya Looja. Era liita dansolo musanyufu. Mwamwongedde siteepu. Ettumbizi Looja si ddungi ery'obusungu. Senga wankubira Looja ku olwo nandigambye tokwata liita dansolo. Naye tewamukwata nti oyagala musiba. Wali oyagala aleme zina ziza Bafana kimulume. Naye nga tomanyi nti baka clash egenda kudda kummwe ba Spice. Kati as it stands Looja mutadde Sheebah mu position y'omaaso. Kuba yemmwe mwani followinze. Yemmwe abasiba liita.
yemwe Spice kishakira ne kimulikodinga audio. Now Sheebah tayagalanga ku Spice. Tasobola kubanga obudde bwe buli namba ddi. Empala naye kyobola ku Cindy yagijjayo kuba Cindy yafunye olubuto olwokubiri. Kitegeeza Cindy ayina space ya myaka egi ena. Ayo si competition. Kati oyo si competition, oyo Maama ayina kwogera n'abamaliya mundagire Joanita Kawalya, ayina kwogera na bakyala bakulu mu industry. Kati Sheebah nekitegeeza nti after Cindy kuba na Uganda bagezi Sheebah yaba wali wenyi. Kati akimanyi naye obudde bwe bwaggwayo emyaka 8 jaggwayo bino ebya Serena byeyategeka ontaiza biddamu. Kati kyalina okukola ayina otandikirawo bifu ne Spice kuba Spice ekifo kyawaggulu akiramuzza yafuuka akagumba wano. Ebyo byonna yabaddamu nti tekamanyi nege kagumba kali wano nga woona ba Man City weri wansi wase atase netosaawangula mu mupiira tokkiriza nga defending champion okubeere mabega point 5 akusambisa buye mpira gyonna n'ogikola mu ddulo n'akuyisa. Man City will win the trophy. I insist. Man City will win. Kubanze ndi musambi wampia dasa by the way. Kakati Sheebah mugezi abalizavudi tayina kintu kyonna kyakolera bana Uganda okujjako balimbambo ndi feminist. Tomulabangako nga akyalidde wadde omulema, tomulabangako nga omukazi wadde mu ddwaliro, tomulabangako nga addiza omuntu nti kwatayo akantu nedda. Naye nga yamanyi atambuza ekigabo kimu feminist. Kakati Spice ayina outreach ku bantu kyekikuyambye nti Spice ayamba nnyo. Kati kino kireetera abantu mixed feelings. Oli yeeyita ne tayamba. Gwendeterayo ka video ti Sheebah wuuna ayambye omulema, Sheebah wuuna adduukiridde omwana, waliwo okulayiya abakadaama, Sheebah wuuno yayambye ku bakadaama. Tasobola kubanga yava mu bwavu bungi nnyo. Yettaala yekka emuliseeka ayina okubanga greed n'omululu. Wali omulagyeko nti bakuba bakadaama waali naye bamuyite Saudi Arabia okuyimba nga abagamba nzija. Kati oyo mutwazi wa ssente talina laavu ku mutima. Spice okalaba ne kakyalako mu ghetto tekeerabira gye kava newe kaba kamaze leero ekivulu enkya kabaako kye kakola naye balina edda bayuza. They never give back to society. Waba ayina ekivulu n'alyoka yeetala TV ku TV webiggwa n'agenda. So kibadde kirungi Spice weeyawule ku Sheebah. Temuyina mukwano gwonna. Gw'oli muntu afaayo ku bantu ba bulijjo. Oli ali mu lutalo lwakwenunula baakulira mu bwavu bungi nnyo. Ne Spice tebaali bagagga naye waliwo obwavu nga bwabaleeta n'enkovu. Sheebah omuwulira ayogera olabanga obwavu bwali bubaleeseeko n'enkovu. Gwe guno omukisa gwe baafuna gwokka kati talina ngeri yonna gyasharinga kukyayina kubanga kati yate taata mu maka baganda be baani. So omutima omugabi guva ku muyimbi. Senga Spice obadde weeyisanga Sheebah, senga leero toyina bawagizi kubanga gwe ne manager wo mwekozeeko self destruction mission. Roger oyagala nnyo project yo ogibeerawo naye ate oluusi opapa. Spice ye n'oyo omuwala senga wabaleka ne beesooti nga byakiwala singa tewali kiriwo naye ekiyambye Spice eki nti buli muntu waayagala omwataakinga e Uganda najjukira nti keekana akawala akasobola ofisa ekitono ne kawaako omulala. Keekana akawala akayimbi akasobola olaba omwana. Waliwo omwana Spice gwe yayina yali bambi zonto, waliwo omuvubuka yali owa bodaboda omuyaaye, waliwo ebintu bingi Spice byagenda n'akwatira ku bantu balaga nti siri wanjawulo ku mmwe. Naye waliwo abajja n'obwavu nga bwabaleeta n'enkovu ku mitima. Tayinza kugabira wadde omwana yogati. Wali omulabyeko nti gundi ali wana wadde street kid wadde kayogati. Waliwo abantu nga bo balina kwesitula. Wali olabyeko Rema nga ayamba wadde omuntu omulema. Omulema tasobola kubanga n'oyo ayina ennaku ye
bamuzaala omu bazadde kati alina fitwa ku mutima wali olagyeko lema nti covid nti muntu mulema nti ali mu ddwaliro ku bbanga lye bamuwagidde nti agenzeko n'akolayo akantu konna akakonekitinga ne society kantu ki yakoze ebivulu mu Serena bya mirundi 2 n'atambula Uganda walabako nti oba akyaddeko ku kakeya k'abaana oba abaana bano abawala wa alina ne paadi bawala bameka bolaba bagabira paadi ziriwa siziraba simanyi mweziri mu kibuga so Roger leka Spice abeere mu mpalana ne Sheebah music wagenda otambula. Don't make them reconcile. Don't reconcile. Spice ulwayagala reconcilinga kolo ichuli. Sheebah najja kolere nonsibira ku gate. Chovola I don't have kind words for you. Yes, atenze nkyaliwo. Nenzije uwo. Nzize kutawuluza ku Jeff. Ne kayimirire mu atano kwa abiri tino bamukolera masha ne simanyi ichuli tayingira. Nze njogera mukwano. Kati wangoba kagenda ku team Spice najje uwo this is barbaric behaviors oli muntu wa mukyalo omuntu aliza to kujja kugetyo batotegedde na kimulese temugulawo ngolowooza oli w'amaanyi ogenda kugwa nga nze nkyayogera. I can tell you that ojja kugwa nga nkyayogera. Ozanya ne ichuli gwe inze ichuli manyirwe vireja ojja kugwa nkyayogera nkubuulira kubanga gwate obwavu bwakuleta n'enkovu ku mitima kyovola bivulu ne bajjayo bamaama baabwe ate bwe babasikulininga nti bayise maama wange omukadde n'omubuuza kati ono maama ozunza wakimulekeeka naye ennaku nyingi nnyo ku mitima tasobola kwagala tasobola kuwa wadde yogati. Yes mpagirira ddala ekya Spice okwanfulendinga Sheebah kozi si mukwano gwo akulimba era wakola omukolo n'ategera nti oyise Katikkiro ng'ate tasobola muyita najja nga adduka neŋŋamba Roger timumukkiriza mumugaanire ku gate n'agaana ichuli wentyo. Yes tit for tat onsibira otya ku gate nenkuwagira sisobola mba njagala na accident n'emmotoka bakutomere ichuli gw'omanyira woto n'oga nze gwe yakajja mu Kampala omanyire nze ichuli nzikiriza okumanyirwa sinanyi feminine nebyayogera tabitegeera yesiba ku Luzungu oba tewasoma lwaki oweyogeza Oluzungu sigala ku lulimi lwo lw'omanyira okola language nebeepalawuda n'Oluzungu nga byonna byeboogera bifu byereere. Myaka 8 gyayita wootayimba Kenya na awadi zitajja teri ndala. Yo stage wagiraba ekyakulumira ddala tulina okwongera mu lutalo luno ba Sheebah Olaxes mukitegeere nali wammwe mukama